Gabasitebeta ku local government tulinako ba LC5 chairman tulinamu ne ba chairperson mu district ezenjawulo mbakubireko mu ngalo. Mwenyini mumanyi nti tulina ne ba meya temukimanyi meya Mugambe wuno wano mukubireko mu ngalo balese sente kakati muzikirize mpitera LC5 chairman ne ba meya mujje wano esente zosuubiza tulina omwezi gumu okuzifuna ekyo nyagadde ekitangaza tuzisobola okupulaninga ku sipiidi eya yiriyiri bwe ndaba netandika okuwesaala nayiseseka mulya nyama nga sibagamye nti yemeeya w'ekibuga ky'e Makindye emyaka 10 mumukubireko mu ngalo ajja ng'omulaba atambula ng'ava ku buyi uli emashariki taata namuli be banene be tulina naffe bw'omulaba omanya nti sente diriwo. Ono bamweta meya Sserunjojo ow'eddembe tugende ku kyesente mangu sente ze njagala okuwulira okusinga si speech. Tweyanziza nnyo. So Mr. President, erinnya lyange nze Dr. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe. Nze oninyirako awo n'ogenda kasitoba nga tokutte ku president. So Mr. President, mukulu wange nga chairman wa local government caucus nzikiriza ngwanjulire ba members aba local governments abeetegese okuwa era n'okuyimirira ku lw'ekibiina kyaffe. Era ngenda kusooka ne meeya Mbulya Nyama. Mr. President, the President's man, Ali Kazindalo e Alhaji Kasingana Mbulya Nyama, the President's man. Mr. President, waliwo asuubiza n'ogamba ezisanako kitafaayo mu ggulu n'alifaati naye katusabe mashallah. Mr. President, omusajja ali maaso go ye Kasingana ali Mbulya Nyama ntemyemu bwe nti nze nga meeya miliyoni emu kitundu ku Makindye division gye wankwasa miliyoni 2 Abamakindye West bankubye akaama nabo ne baŋŋamba tujja kwekolamu miliyoni 2 Abamakindye West ndeko Makindye erawamu naye nga nze ezange miliyoni 1.5 giresekka. Oyo meya people power banange buli muntu ngenda muyita mu kiti kye buli muntu ngenda muyita mu ki bwebeera na sente zo buli muntu ngenda muyita mu kiti kye. People power! Our power! Mr. President, yezembera ze Zaki Kabanamoli. Meya w'ekomesomeraza muki Uganda yonna lyalubaka. Mr. President, yakwa $5 million. People power, our power, Your Excellency, Faustin Mukambwe Ponge, Meya w'Amapalesi, mukande wange ebityana ffe twasalawo tuli opposition mwaka ku mwaka ne 2026 tuli ku kidola wensewo Mr. President. Bwe mbadde nzija wano nzizende miliyoni 1 eya cash gyegenda okusasula awo nga meya naye obwameya baamumpa nkulembera n'abantu abalala 4 the executive committee members. N'olwekyo olukiiko olukuzi olw'Emityana Municipal Council kuliko akadde kagwa kange n'akadde akalala kaba minisita bange aba Mityana Municipal Council. So certificate ya miliyoni 2 meya Mityana Municipal. People power, our power. Sebo Mr. President, amanya nze Kato Paul Oyiga era nga nze deputy meya wa Nansana Municipal Council. Ndi wano kulwa mukama wange ow'ekitiibwa meya mukyala Regina Bakitte meya wa Nansana Municipal Council. Tubadde naye wano naye afunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'andekawo n'aŋŋamba malirize ensonga eno. Mu ofiisi ye ow'ekitiibwa meya aleese miliyoni 2 za cash. Ate nange nga deputy meya we $50,000 ya cash.
Twanguye njagalawo sitting leader power. Our power. Mr. President, Erinya Katendekeze Kia Waswa, Mayor wa Busunju Town Council, okuva Mitiana. Nzizene emitwalo 5 abox bwe nakamenye nensangamu emitwalo 5 yense najjo okuwagira enkolero. Bana twanguye obudde, we are running out of time. Mr. President, amanya gange Ze Kasiri Ronald Kabengula nga ndi chairman C3 Gombe Division Monasa na Municipality. Kulwenteekateeka zize n'akakadde ka Uganda kamu mu cash. So, Mr. President, nze musajja wo Mathias Mulumba wa Lukagasa Luke Kibabu, nze meya wa Kyengera Town Council, ate MP wa Busiro East constituency. Okulabako okusiima kw'abalonzi b'empate yange. Ssaawa eno nga meya wa Kyengera Town Council nze n'akakadde kamu mu cash, ate era nga ssa ngenda kunoonya akakadde kamu, ate nga star era ngenda kunoonya akakadde kamu. Era Mukama President neerabye okukuba ennyimba zonna eza struggle gye tugendamu okulaba nga tuvuunika n'ekisemagayo obulisogo. Salongo meya wa Kiramu Municipal Council. Njawulo mu Mr. President ate nga n'omuwanikawo gy'abeera. Olwekyo tugenda muwaayo obukadde 5. Obukadde 3 tugenda kuwa kati mu cash. Ate ssebo omulimu gutukakatako kuba tumanyi sente ezo tezijja kumala, naye omulimu gutukakatako okukunga abantu baffe ab'omukira batandika okwongera okutuwa ku ssente. Era ogwo omulimu ssebo tugweyamaanyi tujja kukola. People power. Oweekitiibwa Pulezidenti tulamusiza nze Kiyaga John Baptist Edire Mamba Bazabantima ndi mutuuze w'e Masajja era Goguleyo ssebo era gwannaku Pikinesagwa nze nkikulembera Division. Nja kuwaayo obukadde 2 era nze Nevasi emitwalo 5 n'abaana bange nja kubeerayo buli omu emitwalo 10. Joseph Nensonga. So, Mr. President, erinnya eryange nze Mbale Joseph Bwanika, Deputy Mayor Makindye Urban Council, ate nga ndi mu Lunnyanja nsibuka Gabeeyo ku mwalo. So, Oweekitiibwa President, ku struggle eno nzikiriza ennyanja bajjako abasirikale bangi, naye Oweekitiibwa Mayor yampa mulyannyama yampa obwa Deputy nja kuwa akakadde kamu 5 gazze mu cash. Oweekitiibwa President, nze Kanaala Moses omusajja omunyankole okuva mu Isinjiro Buganga. Naye bwe natuuka mu Bwakabaka bwa Buganda ate Abaganda ne banjagala n'enfuuka omukulembeze Makindye Ssaabagabo. Nsiikiridde mukama wange Ssemwanga Godfrey Kabuzi, ceeke emaze okutuuka naye esente angambye bagambe ku ceeke eyo agenda kwongerako miliyoni 5 zigenda kwanga zigenda kwegattako. Mukama wange President, nange ng'omumyuka wa meya wa Makindye Ssaabagabo Municipality ate yeegwanyiza okubeera chairman w'eggombolola ya Ndejje Division ngenda kuleeta emitwalo 5 gya kaasi. So, Mr. President, erinnya lyange nze Nkalubo Ronald Sulenga, okweyongera erya jjajjange eryansimbe mu Bikasalika bibye. Nze Meya owa Division eya Namugongo, nja kuwaayo akakadde kamu emitwalo 5 gali mu cash. Your Excellency, the President of Uganda, Asenga Commander-in-Chief,
erinnya yenze muzzukulu wa Mugema Mbiru Abdul Hakim nze nze minisita wa genda Mugombolola ly'e Makindye ate nga mbira ekibuli ewa jjajjaffe Envuga ngenda kuwaayo miliyoni 1.5 kaashi emitwalo 5. Mr. President, n'abakulembeze baffe bonna erinnya Dr. Emmanuel Sserujojo ow'eddembe ba local government leaders bangi abatabaddewo obuvunaanyizibwa ssebo mwekutte njagenda nga ntuuka kw'omu era ssebo bonna bajja kutuuka baweeyo lw'ekibiina. Nze nga chairman waabwe mukama wange bw'oba ova wali bw'oba ova eri ng'ogyeno so Mr. President waliwo ku office awo gwa NUP awo guteekwa okubaamu certificate sebeera bw'ogira osyamanga awo bwe baba kuzoganya wano office ya NUP weri awo ku kizimbe ky'amasannyalaze ngenda kiteekamu certificate y'akakadde kamu. Ninayo ne office endala eri ey'obwameeya ssebo era ng'eyo gye kukulemberako Kawempe division wamu ne bammemba bange aba-executive singa babadde kumpi bandibadde bajja n'obalabako mu maaso naye certificate tujja kukwata yakakadde kalamba obukadde bubiri ssebo. People power! People power! Bandange omwami ono ye meya w'e Nakawa asabye mwanjule bulungi agane kusala ssente ate wa kika kyange ssebo mugambe tube ssente ate musuubuzi. Ssebo President n'abakama baffe bonna mu kibiina bammemba baffe aba National Unity Platform ne mikwano gyaffe people power sibawulira people power our power. Erinnya nze Paul Mugambe meya wa Nakawa ate nga n'erinnya eddala nze Mr. Action. Era bw'ojjanga teweetegese bulungi ogwamu action nange nga meya wa Nakawa ate nga nze nsembye okwogera ku abameeya bannange kyuke musale kukundi nga meya wa Nakawa ate nga nze nsembye okwogera ku abameeya nange ate nga banyanjudde ssebo President ndi wa kika kya Buganda Enfumbiro ono tuva mu famire emu kusaidi ya maama n'olwekyo saagala kuswaza famire jakutolayo obukadde 10 waliwo amagye agamwagaliwo wano ngenda kasaawa okashi n'abalala gajja kujja webalyo President. People power. Banaye ngenda bayita temusituka abantu temusituka ngenda mwenna bayita mu bitiibwa byammwe temusituka ngenda kuyita mu kitiibwa kyo ojja oba olemesezza. Honorable Abdallah Kiwanuka awadde emiliyoni 10 ankubidde essimu ng'ayita muyambi w'essimu na Faruku. Honorable Kiwanuka Abdallah emiliyoni 10. Kakati ngenda kudda ku mutendero guddako naye nga tonnagenda wala. Waliwo omwami ono mumukubireko omungalo ez'abaani bamuyita omwami Ssemwanga ye mwami Mpanga William teyesimbyewo naye agambye nti ebintu bino abirimu. Mpanga genda wali oyogere. Agambye alina emiliyoni ey'essente. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze Mpanga William. Mpanga William nali mutuuze mu kitundu kino era wano waka. Mpanga William kati ndi Kiwenda Mugombolola y'e Busukuma. Sensimbyewo buluno njagala kukolera mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu tumunoonyeza akawunsi. Era Mugombolola y'e Busukuma ku luno ndi wansi njagala buli kifo nga kiriko kandidate wa NUP. Ndi kuva wansi kuva ku kansala kuva ku kyalo paka waggulu. Yakola bubi bwekyo buluno saagala kifo sigenda kwesimbawo ndi mukolera NUP. Mpaddeyo miliyoni emu nga yabuliwo. People power. Mumawulidde abo benjagala okuwulira teyayagala ekyalo kye Busukuma akyewulidde. Meya Ssemwanga Godfrey risiiti yo ngifunye wano. People power. Ne abasigadde emitwalo
10 oba olinamu emitwalo 10 cash Lubega Moses nga tonajja wano we tuli wali ku lusiti ogende wali wa president olonde certificate obamu n'emitwalo 10 ng'ogirina mu cash twanguye kali ka booth president akaluukinze genda wali ku booth teekayo emitwalo gya 10 leeta receipt funa certificate eriko signature eya president eriko signature eya chairman omulaba bali mwezo sente twaziwadde azisobola Allahu Akbar maswade amenyekana akakaka mazima ga Mungu sipo power isikia bana supindi muntu alamini mukiriza pite kati Zahara jangu Zahara Luyirika Speaker wa balodi kansala mwena mujereza Harunu muyimirire tubalabe balodi kansala njagala balodi kansala ekiteegi ky'okubi ekyo naseba kiraba mu Winnie Mandela yali alina sente zagaba ku mukolo ogumu naye yagaba nyingi simanyi oba naawe ze nazo